Bagala tubeere kawungo oba mugogo nga Museveni we yatugamba. Ebansobedde. Naye nga tusooke tweyanjule. Kansala tusanyusa okukula Ssebo. Nange okubasanga omanyi kati n'ekizibu kimu. Bannayuganda baagala nnyo tutegeerako bye tukola. Ate obuzibu bwe tufunye mu Bannayuganda buli bumu nti baagala nnyo batubwandemu ebigambo bye baagala twogere. Oba bye baagala okuwulira ate bye tuba tukola ki? Naye tetujja kwogera mu bye mwagala kuwulira, tulina kubabuulira mazima gabeera ku ki? Ku ground. Gamba tebajja bongoota n'awakana. Kabaka yatugamba tobongoota. Alaba atya kabaka mukamu. Kabaka yatugamba guno omwaka si gwakola ki? Gwa kubongoota. N'atugamba bakole ki? Babongote. Alina omutima omubi. Eyawumuza Nasa. Yenna eyawumuza Nasa nga bwe babigamba nti bamuwumuzza. Bwe bibanga bituufu bamuwumuzza. Eyawumuza Nasa alina omutima omubi. Nasa talina buzibu. Mwangu nnyo. Ate bw'aba amuwumuzza lutajja funa manager mulala nga Nasa. Yes. Nze nkubuulidde. Naye eyo show yali terina kubaayo. Kati amazima geetagisa. Obutakkaanya obutakkiziganya na ndowooza yo kya bulijjo kibeera mu buli sekita era kibeera mu buli kampani okitegeera. Kati abaana bo bwe bavaayo ne bagamba nti twafuna obutakkaanya nti tuli under house arrest n'ebirala ebisigadde bye baayogera, tekibawa garanti kujja kukozesa mmwe ba Edwin nti mwe mubazanyire sympathy card eriki eri abantu abalaba kozi kye baliko bali mu kuzanya sympathy card kozi bakimanyi bulungi nnyo nti teriyo muntu asobola wangula bayimbi kuba bo babeera ne side y'abawagizi ate nga abawagizi be basinga ki obungi naye abawagizi ne batatunuulira ku bizinensi gye babaddemu okitegeera kozi waliwo tulina music business ne industry okitegeera kati abayimbi bo bayinza okuba ebbanga lye babeereddewo babadde mu industry nga tebabadde mu music business ng'omugagga bwakola ki bwakyagala omugagga eri bizinensi ye bwagamba nti munnaaye mwasobya wano ne wano ne wano mujje tutule tukole ki twogere siraba lwaki oba oteekawo embeera eraga nti ono byalese bya bulimba ng'ono alina obukakafu bw'essimu nti ebigenda mu maaso byakolebwa tegeera kyekyabasitula okuva mu meeting beekamwani bagende ate nga meeting yali yakusolovinga nsonga kitegeeza abayimbi ba Kataleya ne Kandle batuule boogere ne management ensonga zisolovingibwe koze ebiseera ebisinga bano abantu abakusudiya nti owaaye bonna agenda ffe tusobola okugumala bagumala myezi 2 tegiwera tegisobola wera myezi 2 ate ekyo kijje kunze akuyambye nnyo ajja kugumala weeks 2 ozigwako weeks 2 otandika okuba esimu ye nga ali busy because music is a business which is very competitive. Lutalo okwokya afadhali ekivulu kigaana okukola ki okubeerayo ekyo tujjawo kiri kimu nti namusi yalemesezza ekivulu kiveewo baleme kyekwasa ekiriwo kati this is Ground Media UG. Alright, mbaliriza gwe nawe natulaba ku Ground Media amanya agayenze Edwin K. Onako olwaye tuzze twogere ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala mu nsika ya entertainment. Abangi bagiyita nonsense, abalala bagamba girls need justice. Kyova olaba olunaku olwaleero nsazeewo kubanga nzija noonye ku bakulu bano abaakenkuka mu nsonga zineeno batubuulire ekituufu kyeki. Abangi bagamba nti bali ku mugaati, abalala bagamba nti nno babadde baagala tubeere kawungo oba mugogo nga Museveni we yatugamba. Ebansobedde. Naye nga tusooke tweyanjule. Kansala tusanyusa okukula Ssebo. Nange okubasanga omanyi kati n'ekizibu kimu. Bannayuganda baagala nnyo tutegeerako bye tukola. Ate obuzibu bwe tufunye mu Bannayuganda buli bumu nti baagala nnyo batubwandemu ebigambo bye baagala twogere. Oba bye baagala okuwulira ate bye tuba tukola ki? Naye tetujja kwogera mu bye mwagala kuwulira, tulina kubabuulira mazima gabeera ku ki? Ku ground. Eddoboozi Mako William, muzzukulu wa Mako, kansala omulondo ow'e Kayunga. Amanya n'eddoboozi Kalisa Dash okuva mu music distribution Spectra Saloon Bugoloobi Makindye ne Kabalagala wamu ne MM Media. Ensonga twagala okutandikirawo tutandikire ku nsonga y'abaana bawala Kataleya and Kandle. Omuntu atulaba banje babogeddeko bingi buli omu ayogedde endowooza ye ekituufu kye kimako anti buli munnayuganda alina rights okwogera kyayagala because there is freedom of speech but there is no freedom guaranteed after what? After speech.
kyobola buli omu ajja kujja akugambe nga bw'ategeera. But ogenda okutunulira bonna aboogera abasinga tebali mu Uganda, bali mu kiyumba, balina internet ey'obwere nga Abawarabu bagenze kukola, alina eddembe okujja n'ayasama byonna by'abaakola ki byayagala. But si kirungi mu bulamu kumala gasama without research. Weetaaga okusooka onoonyereze omanye DNA ey'ensonga eva ku ki naki ekiriwo, then ojja okole ki oyogere. Naye olw'okuba nti twafuna ekizibu kimu nti abantu bonna abaali basinga okuwemula ku byalo, okitegeera, n'abaali beevumiravumira mu kati nga be bawemuzi. Kati omulembe guno gwagenda ne gwonooneka nti baafuna essimu za seereza, nti oli asobola okwesereza n'amanya nti wano we wali kamera n'atunulamu. Bonna obuwemu bwe baakolanga ku byalo eyo, mu kyalo eyo nga bali mu nnimiro eyo, ku masitwiti, ku bbowa nga bagenze okukima amazzi, kati babuzza ku ssimu. Kyobola nti oli asobola okukeera enkya n'akeera n'akugamba abaana baakoze eki, babawambye bali under house arrest. N'omubuuza, do you understand the word house arrest? Okitegeera nga takitegeera, n'omubuuza okimanyi kyekitegeeza, era omanyi ki kyekikolinga omuntu okubeera under house arrest. Kati n'otunuulira nti omuntu asobola okukola ekya n'akola allegation ng'ekigendererwa naye takimanyi, naye olw'okuba alwanirira okufuna likes ne comment ku bantu, okitegeera. Naye ng'abaana gye bali bafunamu obutakkanya ne management and they were suspended, okitegeera. Basobole okubeera nga balisolvinga ensonga like any other business or any other company, nti so long as ng'ofunye cases of indiscipline eri bakamaawo balina eddembe okukola ki okususpendinga. Naye wano w'okolera singa owa kamera akunyiiza osobola omuyimirizaamu namugamba soko oddeko ewaka yesooti, then oluvannyuma bikole ki bigende mu maaso. Naye because nti bano abaana bato they are naive and they are sijja kugamba nti basiru, but they are not more informed about the industry. Tebabadde baakajja 2.5 years in music industry, ebigenda mu maaso tebabitegeera. Nti oli ajja n'akuteekamu ekigambo, okitegeera, n'okipasiivinga olw'okuba oba okyagadde mangu, okitegeera. Waliwo abasuddiyamu. Yes, because eno case nga bw'ogitunira bw'oti waliwo ateekamu ebigambo. Waliwo n'abagamba nti bwe munaagenda mu media ne mwogera bwe muti ne bwe muti ne bwe muti, you will be playing a victim card, so people they will get attached to you, sympathizing nammwe, so you win. But in ensonga eno nga tetunagenda wala, ensonga eno Deshi be baatandika ensonga eno naye waliko ku pano. Deshi gwatuleetera amawulire n'otugamba nti Kataleya ndi Kandle baawukanye. Tekyali gamba nti kwawukana, baafunamu obutakkaanya nga Mako bwakugambye. Obutakkaanya kya bulijjo, okuyomba, obutakkaanya, obutakkiriziganya na ndowoozayo kya bulijjo, kibeera mu buli sekita era kibeera mu buli kampani, okitegeera. Kati abaana bo bwe bavaayo ne bagamba nti twafuna obutakkaanya, nti tuli under house arrest n'ebirala ebisigadde bye baayogera, tekibawaggala nti kujja kukozesa mmwe ba Edwin nti mwe mubazannyire sympathy card eriki eri abantu abalaba, kozi kye baliko bali mu kuzannya sympathy card, kozi bakimanyi bulungi nnyo nti teriyo muntu asobola wangula bayimbi kuba bo babeera ne side y'abawagizi, ate nga abawagizi be basinga ki obungi, naye abawagizi ne batatunuulira ku bizinensi gye babaddemu, okitegeera. Kozi waliwo tulina music business ne industry, okitegeera. Kati abayimbi bo bayinza okuba ebbanga lye babeereddewo babadde mu industry nga tebabadde mu music business ng'omugagga bwakola ki bwakyagala. Omugagga eri bizinensi ye bw'agamba nti munnaaye mwasobya wano ne wano ne wano, mujje tutule tukole ki twogere, siraba lwaki oba oteekawo embeera eraga nti ono byalese bya bulimba ng'ono alina obukakafu bw'essimu nti ebigenda mu maaso byakolebwa, tegeera. Kyekyabasitula okuva mu meeting beekamwani bagende, ate nga meeting yali yakusolovinga nsonga, okitegeera. So kati abayimbi eryo ebbanga lye bamaze nga bakozesa, abaana baasituka bali mu meeting, Bakataleya kano ne bagivaamu ne bagenda, ne balekawo omugagga. Meeting yali yakusolovinga nsonga, okitegeera. Nti tewakyali keya, tewakyali kino bwekiti ne bwekiti, tukoze tuti obuzibu bubuvaawa, mujje twogere. Olw'okuba waliwo message ezayitiŋŋana nga zirina omuggo zivunaana, ne bagamba awo tetugenda kukola ki, tetusobola kusobolawo, katudduke public egenda tuzannyira omuzannyo guno. Naye njagala okutegeeza abayimbi ba Kataleya ndi Kandle batuule
boogere ne management ensonga zisolvingibwe koze ebiseera ebisinga bano abantu abakusudia nti owaaye bwonna agenda ffe tusobola okugumala bagumala myezi 2 tegiwera tegisobola wera myezi 2 ate ekyo kijje kunze akuyambye ennyo ajja kugumala weeks 2 ozigwako weeks 2 otandika okuba esimu ye nga ali busy because music is a business which is very competitive. Tinakugambye nti agenda kugumala olumu ajja kumusanga nga muyimbi alina naye okupushinga endongo ye bwana bakuyambye nnyo kuwa ekyamanya ajja kuwa kolaba atagirekawo nga tagipushinze okitegeera akugambye ngenda kuwa kolaba biki tupushinge oyitewo nga bwe nagiwa gundi nemukolera gundi namukolera kati so ebyo agenda okuzaamu kati golo obusiru olowooze nti mu butuufu omusajja kyaŋŋamba kiki kituufu but tulabyeko abayimbi bangi nene cases zizza zibeera wano mu ggwanga Uganda n'okuddayo ku kiri nti omugagga ye argument yakugamba nti abaana bano nabagamba balina ebintu batandise okukola byositegeera okitegeera ng'omuntu yenna bayingiza abasajja mu apartment singa ekizibu kinaatuukawo ki ekinaabaawo ne bagamba nti baali babawaayira olunaku lwajjo waliyo omuyimbi omwe yavuddeyo n'agamba yagenda mu apartment yabwe naye kamera n'aziraba tewamuwulidde yeewaddeyo mwennyini omuyimbi nga tetumugambye nti vaayogeeye n'atugamba yagendako mu apartment yaabwe kati yagendayo ng'abuliddeko management yagenda mu apartment y'abaana teyabagamba okitegeera naye n'agenda ekyo kyali kimututteyo mu apartment y'abaana ye president w'abayimbi so aba alina okukebera ku bayimbi be alabe bali mu mbeera mu apartment zaabwe mu apartment zaabwe gy'abasanga Mako allegations nyingi eri abaana bano ekisooka bagamba nti babawambye ekyokubiri nti amasimu gaabwe basooke bakijjewo olw'ensonga abaana bano balina bazadde baabwe singa babadde bawambiddwa bazadde baali badde bagenze ku poliisi ne bagulawo omusango ogwa kidnapping oba ogw'okuwamba okitegeera so kati bwe baba nga bazadde baabwe tebannagulawo kati kambageko ekyokulabirako omukulu gwe bayita bate akola ku bukedde kojja wa Kandle lwaki tannagenda naggulawo omusango nti bawambye muwala we ate nga biological uncle ate nga musajja amanyi endongo lwaki wamuwuliddeko ng'avaayo n'ayogera nti kituufu baabawambye oba kina biki because ye ategeera kiki kye balimu na kiki kye baagendamu ojjawe okitegeera kwekulaga nti waliwo abantu abapushinga ekintu kyabwe abakiri emabega abaagala okufiiriza omugagga omanyi omugagga ono from day one weyajja nze simwogerera nti olwokuba kyaliwanga oba kye naye from day one weyajja buli omu yali agala okumanya yaani yesiga ki source of business ye eriki abaana abataddemu abagulidde drone akoze buli kimu abaana tebalabika okitegeera ngakuza mugagga oyo akola biki abaana ngaabakwese kati so eno music industry erimu entalo nnyingi politics mungi ali mu music okujjako nga wazze ejjo mu ndongo watasobola kukola ki kukitegeera ate neddate gwe bazannye omumanyi ate z'abantu mbagamba kati kankola ekyokulabirako nali nnyumyako olumu n'omuyimbi black manze mwera kwenye chokolate nangamba omuyimbi omu yemugamba ave mu black magic entertainment niyo yali yakavaayo emyezi 2 n'ateekawo omuyimbi omulala okitegedde yamugamba aveeyo atabusenga afuuse wakabi nnyo kati nga beetaaga engeri gye balina omusalamu ki amaanyi kati ng'okulaba engeri gy'omusalamu amaanyi balina mujja mu management kati ng'ekivulu kiwedde namugamba bakubbye oli w'amaanyi tebayinza kuwoba obusente n'avaayo olwavaayo weeks 2 ono mwennyini ye ya endosinga omuyimbi omupya okugenda ayimbe yafuumukanga busuku bwa binyeebwa ati abo abantu bo weebali ng'alaba naga abaana bano singa banaasigala ne management eno ku ngeri gye bakolera bweti ne bweti bandifuuka obulabe remember nti abakyala bonna abasinga mu Uganda they share the same audience the same market okitegeera yonna kati oli alabanga ekitundutundu kyonna ekijja mu space eyo ye kyandigwa mu audience naga kati bantu ina bazannya dda tebaleme kuvaayo gotolooza nti nga boolaba nti nti bali ba big free buli omu akyagala okubeera nga yawambye industry nembana era gye bali nga yagamba nti bano we bajja ate bajja kujja batuwambe bwemanyi ekitegeeza okubanga omusajja ate oluyimba ne lukuba ku TV zonna nga buli presenter ayogera ku bantu ayogera ku baana be bamu gwe bagambye abalala baba bawulira bulungi bizinensi eba efa n'ogenda mu bbaala nga buli MC na buli DJ w'ebbaala alukuba Mako njagala tutunuulire ensonga zineeno mu butuufu bwazo omuntu aleme gamba nti tuli ku butuufu kyenjagala omuntu aleme gamba nti mugaati abaana okkiriza nti abaana nga bo bayolesa indiscipline nyingi nnyo kampani esobola okuba nga erina weaknesses zaayo okitegeera naye tosobola kutuuka ku level yemu n'omuntu akuteeka mu ssente okitegeera kankugamba ekintu kimu boosi wo ne waaba nga alina empisa ze embi
tosobola muddamu tosobola kuyimirira naye ku level yemu you either raise your concern nezikolebwako oba wezigala n'okukolebwako n'onoonya solution kyezirina okukolebwako naye bano even they did not raise their concern okitegeera n'abayita ng'alaba tebitambula buli n'agamba mujje okimanyi nti bano abaana baperformance shows ez'enjawulo nga omugagga talina kyazimanyiiko nkimanyiiko ekitegeera nti bayimbye ku shows ez'enjawulo nga n'omugagga talina n'ekiwatule bayimba ng'omugagga tamanyi naye nga wakola bizinensi nga bagasulamu bagasuliramu bwereere nga bapangisa bagalimu tebakusasula kyewandyagadde era mbagoba suspending oba obagobe okitegeera naye kati ono akugambye n'okugamba nti sibagobye I just need to sit down with them to discussing tulabe biki ebitagenda bulungi na biki bye tuba tutereezaamu okitegeera kakati bwe kiba nti abaana balaze indiscipline omugagga abawadde chance golowooza bakasuku yabagambye ebintu bisatu bye balina okukola either badda mu kyalo ne balima oba bagende ebweru Dubai oba bayiteke wasenga nantuma abawe mufunza batandika okutunda yabawadde na byera bibalina okukola because kankulira ekintu kimwe endongo ya Uganda we yatuuka eri mu expensive nti abo abaana ne bwe baba bagenze kati kankuye olaba oba n'omuyimbi oyo amanaginga Kaloma ebbanga ddene Aloma yakomawa n'akumenya n'akufiirako okitegeera n'okola interview amala kusabaza make-up peza emitwala anansiige make-up ndyoke ngende ku TV interview kati teebereza ng'olina abayimbi babiri balina okukola make-up balina okwambala engoye balina okwambala engatto balina okuwunya obulungi balina okutambula obulungi okitegeera naye nga balina okukola TV interviews zonna namwe ba YouTuber mubajjeko interview balina okwapiyalinga ku shares enjawulo naye nga abayimbi bali mu mwezi anjawulo ne rate card yabwe teri mu miliyoni 3 okitegeera ne rate card yabwe teri mu miliyoni 3 omusajja sente zonna agenda zijjayo nti ye business plan ye yali ya myaka 10 obuzibu bwe tulina nti petulowooleza ku business plan ya leero nti kati kanteekemu leero ekyanzijemu bano abasajja babala n'amanya nti mu myaka 5 ngenda kuba ntadde mu biliyoni zange 2 naye mu myaka 5 abayimbi bajja kuba mu miliyoni 7 ng'ewiiki nsobola okuba ne show 4 okitegeera ye pulani y'abasajja bwe batu bwe balowooza kyebula omusajja agenda okusayiningisa emyaka 10 ng'amaze okubala nti gino emyaka 5 gyonna ngenda kuba nze mpushinga nze nteekamu but giri emyaka emirala 5 bwe ngenda okugiramu sente zange nammwe mubeere bulungi kigambibwa nti omugagga abadde takyateekamu takyasasula rent takyaba facilitation kwe kwekyanga oyogedde nti kigambibwa naye nga gwatubuuza tonnawulira sayidi yaki fenafena tetufuna waliwo abalina sayidi ya waliwo abalina sayidi y'omugagga omugagga lwaki ensonga abadde takyateekamu ssente yagamba abaana yali yabakola ki yabasuspendinga okuva ku kintu kye baakola nga balina sooka kudda bateese boogere bakole ki bamalewo obutakkaanya suspension balina kudda mu bakadde baabwe balina sigala mu apartment suspension basobola ogikuwa n'osigala mu apartment naye nga nayo takyagisasula ate gye badduka obuzibu bwe muli ensonga muzitwala bubi badduka mu apartment omugagga gye yabateerawo ne bagenda ne beepangisiza kati ate oyagala ogende gye weepangisiriza gye mba nkusasulira nkutadde wano tusula wano ovuddewo ogenze gye simanyi kati ate gye simanyi gye masasula lenti Edwin nkusasulidde ku Spectra Saloon bakusalenga enviiri ogenze mu saloon gye bakusala ebigoli ate oyagala nkusasulire bakutereeze mbamu amagezi okitegeera kati omugagga ensonga lwaki abadde takyaperforminga bintu byalina performinga cause agreement bano abaana gye balina okugenderako baali bagimenya dda abaana be babreachinga contract nakugamba luwandika apology n'ogaana kiki kyosuubira okuzzaako ekituufu baagala ki no ekituufu abaana kyebaagala naffe tetukimanyi mu mbeera eno n'omugagga tetakimanyi yensonga lwaki olaba nti nebintu byaze ne bimukwata anaaweya tiyagenze okulaba yabagamba they were supposed to meet on Monday the meeting ekitegeera ku office bonna nga bagimanyi on Saturday ebintu ne babiteeka mu mawulire ne babipushinga mu mawulire ngabba abaana because be baata story okitegeera ne bagisindika ku dash 256 bagisindika egende yonna gyekola kijeyagala kati kyosuubira omugagga kyalina okukola nkugambe gyamu tusisinkane tulisolvinge gwe nondaga nti nedda odduse oyise Edwin omugambye Babongote
apart from Kataleya and Kandle, Thiron eyina ebintu ebyenjawulo, eyina events, eyina estates, kakati eyina ebbala. Kati omusajja tasobola fiirwa bizinensi ye abantu bagitanishinge bwe batyo, okitegeera. Era ayina okujja n'agamba bannaaye nga temunnayogera kino ne kino ne kino, musooke mumuwulire kino, cause as long as abo abaana baavaayo ne boogera, but kyonna kiddayo Thiron, okitegeera, gye bakuba. Kati n'omugagga naye yayina authority of defending himself na defendinga business ye, okitegeera. Naye ng'abaana bw'aba yabayita, ng'abaana baabayita ne bakola empisa embi, ne bagaana okujja mu meeting, kati public naye ebeekiraba, okitegeera. Ng'oggyeko bano abeetunuzaamu amasimu boogera ebintu bye batalinaako biki bye bawulidde ku ground media batandika okuddaawo, simanya okujajinga nga bwe balowooza. Yagambye bw'ati abaana bali bwe bati afe tesobola wuliriza abantu bwe batyo, okitegeera. Waffe tujja kugamba tugenda noonya Edwin atubuulire kyekituufu ekikola ki ekiriwo, tunoonye ne side endala tuwulirize, then tutandika okuweeyingamu. Fine, omugagga alina obuzibu bwe, naye n'abayimbi bo basaana okwetereeza ate nnyo. Ate Edwin olabye ebintu bingi, engeri gy'obaddeko mu industry ya Uganda. Ozze olaba abayimbi engeri gye beeyisaamu nnyo kuba management. Ono sigwe mulundi ogusoose. Sigwe gusoose omuyimbi okubanga bayisa bwe bati, ate nga sigwe mulundi ogusoose nti omuyimbi bw'aba avudde mu management agenda kugyogerera bubi nnyo era bwe kibeerako. Because oziozi aba buli gimu ne bwebanga ebadde ya musajja era ajja kugamba abadde atubba, abadde atukola bw'ati. Kati ku bakazi kiki osuubira kye bandyogedde ekirina okukwata ku bantu? Baatuse n'okugamba nti omukulu yalinako gwe yakuba ekibatu. Ebyo tebiriiyo, ebyo babyogera naawe. Naye njagala okutegeeza Edwin gy'ova toyembe gy'otera okukola ki? Gy'otera okudda. Abo abaana bakyasobola n'okuva ew'omugagga nga bakkiriziganyiza nti tugenze tukoze eki tugenze. Naye nga bwe bafuna embeera yonna basobola omukubira ne bamugamba muzeeyi kikoze eki kino kiganye, si kuteekawo mbeera ya kuyombagana na kuwanyisiganya bigambo. Ebigambo tebikyakola mweno ligimu, ebigambo tebikyakola. Ogenda kuddayo ng'omusajja omwetaaga, osobola omusanga mu ofiisi nga yalina okukuyisaawo, yagala gaana ng'olina omukubira akasimu omugaye bannaye ey'e Dubai egaanye ebulako akakadde Mako Doshi ne Mako, what is a way forward eri abaana bano? Olowooza nga bo kiki balina okukola okulaba nga balozovinga ensonga eno badde mu kukola? Kyenjagala kiri kimu era kyensaba abaana bano basooke beebake kyabugazi ku buliri bwabwe, sooka okitereezeemu. Waliwo kye bayita okwebaka ekyobugazi ng'otunudde ku siiringi ng'oli wekka n'osiriikirako n'osooka oyogerako n'essengaawo ow'omutima, ekitegeera byonna n'osooka owengamu n'ogamba onampagaawaga ddala kyaŋŋamba anaakikola, okitegeera. Nomala neweebuuza n'ogana ye bwe mbanga kino kyekyali obuzibu kino tosobola kijjawo nekikola ki nekitereera. Bwe banga bo tebasobola kwetunulatunulamu. Boogereko n'abantu abaddeko mu management ez'amaanyi. Basobola okwogerako ne Winwaji muyimbi w'amaanyi bw'aba bawadde obudde. Basobola okwogerako ne Vinka muyimbi w'amaanyi kuba be baludde mu management ng'ate management etegeerekeka. Basobola okwogerako ne Lema ababulira akikoze atya okuwangaala ne Kayembe ebbanga lyonna up to now nga yakyali manager we, okitegeera. Basobola abayimbi bangi abalina good management, okitegeera. Obudde kwana abayimbi bawalaala bakyetwala, ne waliwo abayimbi abalina good management ng'ate bazze baludde nazo nga ne we bali okola ki ng'olabawo. Basobola okunoonya obudde ne bagenda nga boogerako n'abantu abo oba bafune ku bantu abaludde mu industry. Katuge Kando bateta kojjaawe ayogereko ne kojjaawe amubuuze ne wamaggwa ensonga eno okola ki ogiraba otya, okitegeera. Bw'anaamala omuwa byonna tule wansi abirowooze okusalawo kyonna kye n'aba bateesezza okusalawo kujja kudda eri mutima gwe, because decision gyagenda okuyimirirako okusalawo mu kifo ekyo yejja okukyusa obulamu bwe oba yejja okusaanyawo obulamu bwe. Tewali kirala kigenda kukolebwa, because ffe ne tunaayogera biki ne bwe tunaayogera biki okusalawo kutandikira gwe kuva gy'oli eri mutima gwo gwayimirira n'ogamba nti nno nze okusinziira bwe nti ne bwe nti Makko kensazeewo kino kaŋŋende ne kino, okitegeera. So that nti kyonna ekituukawo mu bulamu bwo nga gwe omuntu you don't regret ogamba nga lumu nti nakyesalirawo nga nze this was my decision
I wasn't influenced by so and so, it was my decision. Okitegeera kino ekyenjagala nganze omuntu njagala nganze bw'oba olaba gwenga bw'olowooza nti management ebadde ekuyisa bubi ng'omuntu it is fine. Osobola sawa n'ogasigenda kuddayo eri management n'ogita managinga n'ogenda n'obagamba tutudde ku mmeeza mwali mwasayininga ebbanga bweti muntaddemu ssente bwe ziti tukoze tutya okulaba nga muli kavalinga ssente zammwe because ezo zonna provision weeziri ez'okuteesa basobole management erabe ng'ejjamu ssente zaayo. Kitegeera osobola n'ogigamba nti nno muyina events naye buli omu n'atayisanga events nja kujjamba performingire nga bwe muntema mpolampola paka we zinaggwayo. Kitegeera bingi weebiri kati bo okusalawo kulina kuva gye bali nakutuula kuteesa ng'abantu basalirawo because eno future yaabwe obulamu bwabwe naye basalewo nnyo nga batunuulira. Omanyi kooti bw'eba esala emisango tosobola kuwuliriza gwo negamba nti okusinziira ku bujulizi bwe tuwulidde kituufu era ejja kusala ng'ekugamba okusinziira ku musango gwa Deshi nga avunaanibwa ne Mako mu 2-5 case file number bweti ruling yali bweti tusazeewo bwe tuti n'omusango gwagundi bwe tebasala emisango tebagisalawo fresh nti kino kibasazeewo bwe kiro naye basalawo precedents kyovola buli musango gubeerawo mu kooti guliko precedent gye gusetinga kati keesi y'abano erina precedent gye setinze mu bulamu bw'omugagga nga ayagala okumanaginga endongo ng'eyalina vision y'endongo ate era erina precedent gye setinze nga bo ku bayimbi abalina ekirooto ky'okuyimba era abaali balwana nga batunyumiza mu sitole yaabwe ya EP nti baabonaabona ne bagendako ne mu studio ng'oli abasuubiza obba recordingira oluyimba alina kusooka beba kako bonna. Those are the presidents zoina okuyimirirako. Okitegeera interview gye eri ku YouTube yaabwe enzolo zanjogera byabwerere interview ku eri ku YouTube yaabwe nga babyeyogera bennyini tinga luwe tugenda bagala twebakako olina tusaba ssente ate n'amaana ayagala okusaba ebitundu by'ekyama n'akuyita mu bbaala bw'akuyita mu bbaala n'atandika okukukwatira. Okitegeera those are precedents ezisetingibwa mu bulamu bwo so that bw'ofuna step yo neddako otunuulira zino precedents enkadde ezibaddewo na n'ofuna ki ekyokukolawo ekirina okukolebwa mu bulamu bwabwe tetulina kyakubagamba let them decide. Deshi bobaka ki bwobawa abaana ba omanyi bw'oba onaabeera omuwanguzi tosobola kuva mu bbanga olina ebintu by'oyitamu waliyo abaayita mu ttanuulu waliyo be baakuba empi waliyo abaatugamba nti producer yalina ekitanda mu studio kwegamba ebintu bingi naye ebyo byonna biba bicollectinga information nga bikuzimba mu mutima ogume. Njagala okutegeeza Bakataleya and Kandle buli kintu kye bagenda oyitamu mu bulamu kibongera bbawa buvumu. Okitegeera essaawa zino bino weebiri naye mukyasobola okutuula ku mmeeza y'emu ne mwogera neki nemwogera n'omugagga n'omugamba tugenda naye this is kino ne kino ne kino ne kino kyetugenda okukola kyetugenda okukola naye tubadde tusaba ku kibonerezo kyotusalidde otukendeerezeeko. Okitegeera otukendeerezeeko tugende mu mirembe bwe banaamala okugenda ne batuuka eyo mu mirembe abasudiya nga yabasudiza bwerere yali mu nsudiya migyademu baba bakyalina opportunity okukomawo ewaka kozi waliwo omuyimbi yava ku management ye nga bayombye nnyo naye ate nga bamuteekamu ssente nnyingi nnyo naye yatuuka ekiseera n'angamba Deshi olabye otya bwe tugenda nenjogera naye ne tutuula ne tukkaanya n'enzirayo ne mugamba kikyasoboka. Okitegeera kozi yagamba takuyinaako buzibu mukyasobola okuddamu okukola ki okukola kaakati Abaganda bagamba gyova toyombe gyotera okukola ki gyotera okudda amangu bakyasobola okuddayo ew'omugagga ne bamugamba buno busungu kozi omuntu ali understanding ye nga ye omuntu. Okitegeera ate ne bizinensi si eno losi gy'aba asoose okukola aba yakolaakola ddazi losi ezisingawo ne kuki ne kweno olwaleero kati abaana bekkakkanye wansi batuule balowoozeemu bwe baba bagenda eno side baleke kubanga tebaddaginze eyo kuba bakyasobola okuddayo oba bakyasobola okukomawo ne bakola ki ne beetaagayo obuyambi byebyo ebyange sina nnyo kingi nga Dr. Lawrence Mugango wa Victoria University abatumidde nnyo era abategeeza nti olusoma olw'omwaka guno olusooka lunaatera okutandika ku Victoria University kosezi zonna baziina oyagala journalism nga bino bye tukola oyagala law
oyagala computer science, oyagala tailoring and design, oyagala electrical science, buli course yonna gy'omanyi ate ku buli level yonna, diploma, certificate, degree, masters. So mubakyalireko Kampala Road ku main campus ku Victoria University. Nalaba bazimba n'ekizimbe ekipya. University yabazimba university eyongedde okugejja. Omanyi kati ebiseera ebisinga ffe ba vice chancellor twali tumanyi nti bali eyo mu nsi yabwe tetubatuukako naye kati ono tubeera naye mu ndongo mbivulu omulaba wamu omulaba. So abaana bonna abamaze senior 6 ebibuzo bitandise okudda mugende mubafunire ebifo ku Victoria University temujja kwejjusa. Nga tweyongeddeyo ennaku z'omwezi nga twakamalaawo mu September omwami amanyiddwa nga David Lutalo yalina ekivulu e Lugogo in which kyali successful bulungi nnyo buli kimu ne kitambula bulungi. Wayite omwezi gumu n'alangira ekivulu ekirala Babongote oluvannyuma lw'okuba yakirangirira yakata oluyimba wiiki emu naga Babongote zaalina nnaku 3 nga oluyimba lutambudde. Omukulu n'akola ki n'agamba tebajja bongoota n'awakana. Kabaka yatugaa guno omwaka si gwakola ki gwakubongoota n'atugaa bakole ki Babongote. Omukulu amanyiddwa nga Michael Events yavaayo n'agamba bannaaye nze ntegese ntaddemu akasente obulango buyise. Olunaku olw'eggulo ennaku z'omwezi zaabadde 24 ku ssaawa 6:30 ekiwandiiko ne kirinkinga in which up to now tekinnayita ku official platforms zaabwe. Nassa banganye bamuwummuza Manager Nassa anti yaleeta ddiiro ndowooza etaakoze naye ng'abadde mulungi talina buzibu Nassa wange. Nassa tabadde na buzibu naye yenna eyawummuza Nassa alina omutima omubi. Eyawummuza Nassa yenna eyawummuza Nassa nga bwe babigamba nti bamuwummuzza bwe biba nga bituufu bamuwummuzza eyawummuza Nassa alina omutima omubi. Nassa talina buzibu mwangu nnyo ate bw'aba amuwummuzza Lutalo tajja kufuna manager mulala nga Nassa. Yes nze nkubuulidde naye eyo show yali terina kubaayo kati amazima geetagisa but Lutalo yayagala okukolera ku bbugumu kabampaano omanyi mubi nga wakava mu cricket oval nga ne cricket oval tebadde successful nga obadde ogibaze okitegeera oba teweetaaga kutegeka show ndala bwetyo. Lutalo tatulimba nti alina audience eyawukana nnyo ku yali mu cricket oval nti yabadde alina okubeera ku Serena. Kati tusooke tuwoze mu statement yaabwe G77 n'ennaamu byaggwa lunaku lwa Monday lwali lwakubiri. Yes kitegeeza okuva ku lwokubiri lwakusatu lwakuna bwe baba badde bagenda kutegeka sheeyo ku lwaleero bwe badde balina okutandika okutegeka ki okusiba stage nkyasobola okuyisaamu ebereero because Serena bw'oba onaakola in fact bw'oba onaakola ku Serena bakuwa ennaku 2 ez'okupanga kuba ffe ne twalinayo namukakula ate baatuwana lumu twagisiba kiro ne tugimaliriza misana nga lihaso zirina kuyitamu misana ago zigenda oya saa 11 nga sheero etandika buki butandisi kati oyinza kuŋŋamba nti nze leero mbaddeko ku Serena wonna waggule ekitegeera tuyingiranga bwe twagala gwoŋŋamba otya abagenyi abasula eri ekitegeera waliwo ne distance waliwo nekkuba eryawula Serena eri abantu gye basula Serena hotel neeno abagenyi gye basula wali ebisulo na biki because Serena baajawulamu eri ewabeera hotel ebisulo biki neeno ewabeera events. Yes sigamba nti waliyo event ebadde erina okubaayo nti maybe waliyo event endala eya gavumenti eyatutte hoolu mubadde mugenda okubeera show ekitegeera oŋŋamba otya nti olukiiko lwa Namu lwakulemesezza okuwa obudde obukumala okutegeka ng'ate obadde olina kutegeka leero okitegeera because singa ebbaluwa eyo efulumye lwaleero n'aligambye its true tewabadde enough time okutegeka era neyamupangisa Serena yali akimanyi nti Namu gyeri because Namu teyakuwa obugwi okitegeera Namu yali akimanyi nti Namu gyeri era nti Namu okumanya nti gyeri n'ennaku zerina okuggwa ng'azimanyi nga ne period eno tegekebwamu kyakolaki agimanyi because nanyini hotel era gwe bakwasa contract yonna ey'okukola hotel omugenda okubeera Namu era singa otunuulira Namu ebadde esinga kubeera mu hotel ze zonna ezimwetoolodde bakitandika ng'obudde bukyali yatandika 2 years back Namu byatandika 2 okutandika okuba nga bagipulaningira
covid n'agiyimiriza ne bagiddamu 2021 okutandika okuzimba eri Munyonyo conference center gye baakoze biki okitegeera kitegeeza gwe we wajjira okubuukinga in October baali bakimanyi nti wagenda kubaayo ne function ennene okitegeera so nga bakimanyi nti mu buli mbeera shoyo tesobola kuba era bali badde bakugamba nti sho tegenda kusobola kukola ki kubaera mu kifo ne baleme tulimba sho ku ground tebaddeewo naawe badde okiraba okitegeera because kugambya abawagizi be bamu abaali eri be bali eno ate eno show badde ya bbeeyimu okitegeera kitegeeza nti eno show abadde tasobola gikola ate ku linnya lye n'emyaka gy'azza performingira ng'omuyimbi bw'okola show n'egaana okubeera successful ng'eri mu kahoolo akatono ng'obadde okuba bisaawe kiina engeri gye kikubamu nga ki ng'omuyimbi okitegeera nga brandi ngenda kugamba nti stage ya Kamiri bwe yagwa okay show bagiteekayo next week okitegeera bano singa balabye nti naamu batugeze kale nga bwe kwasa naamu nti yagaye badde basobola muga kale tukwadde weeks 2 oyongera okwetereeza okyuseemu date sigenda mu November lwaki ogiteeka mu November naamu egenda tutambula paka November nga n'aba UB40 bamaze ne bagiteekayo mu March nabo bamaze ne besortinga ate nga bo ekisawe ensonga yaabwe yali etegeerekeka njagala tusooke tubala direction ya Lutalo yalangiddemu obulango obulango ebbanga gye buzze nga brandinga ku radio ne TVs then tutunulire ba sponsor abali ku sheeyo otegeera tutunulireko ne ba sponsor abali ku previous show gye yakola okitegeera kuba allegations zigamba nti omukulu eyalina osasula Serena sente zaganyeemu era waliwo ezafulumye nga ziraga allegation nti Serena badde tebagisasudde kugimalayo kye bayabagobye waliwo na allegations endala ezafulumye nga zigamba nti JJ Events yasabye okubanga okutegeka ekivulu kino eno ng'ali ku zero balance kakati ebyo byonna bw'obigatta olabira ddala nga Lutalo okwokya afazali ekivulu kigaana okukola ki okubeerayo kuba ojja leeta saawundi nga teteredde oluli wa Babongote yes oluyimba terubadde nnyo n'amaanyi nti lwe luyimba nti lwogenda ogamba nti lukubye nnyo kabisi kandagala terutuuse ku gundi ya kabisi kandagala tegeera kati lubaddemu nga luli awo kwegamba Lutalo yazudde n'alaba nti nno promoter ono agenda mutomeza Lutalo musajja mugezi nnyo era ye yakirabiddewo n'amanya nti wano waliwo okwokya ne bwayita mu bantu nga tawulira nga bagamba nti tubongoote okitegeera ati waliwo okuyita mu bantu waliwo okuyita ku social media ng'abantu bapika ekintu noddako eno ku ground ng'abantu bapika ekintu naye abadde ayitako ku social media nga tolabayo wadde ka poster nga bali mu kuwaana Little Boss Valentine nga bali mu kuwaana Little Boss 14 Hotel Africana nga gye baliko gye boogerera ne bonyumya Little Boss bagamba bannaye waliyo David Lutalo nga abiri mu nga babanga abava ku Little Boss nga bagamba the futures for Mike naga bannaye banaabongoota bano ddala aba tebaabongoota bagana sobola kubongoota baganye King Kong abaana badde bayimba nnyo King Kong era nekifaananyi kyewalaba ne ka video kewalaba nga David Lutalo ayendosinga show yali amaze okukiraba nti eno Serena tegenda kubaayo era kati bw'ogattagatta ekyali mu video n'ogatta n'ekitaabaddeyo omanya kati ekibuuzo kyange kiikino wakati w'omutegesi n'omuyimbi who has the full authority ogamba nti munaye to stepping it down muyimbi because brand ye ani agenda taking on the losses nanti batuula ku mmeeza awo kiba kizeeyo ku mmeeza asobola omugamba nno nkugize wano wali wampa miliyoni 10 oba kale wali wampa miliyoni 6 ontegeke kati ojja kuntegeka mu November ojja kunyongera just miliyoni 3 nkukolere byakutuula ku mmeeza because Lutalo wali tagenda kufa leero obulango bwo badde mutuse ku end ebyo byonna bibeeramu mu business omuntu asubula kontaina emmeri neyeggunda mu nnyanja nga talina bwagijjayo ate ng'onyumya bulango bwa mitwalo tewalaba ekyatuuka ku Vivian Tendo ebbajjiro lyajja lyonna entebe neziggwawo kyogamba akyakaaba amaziga golokoka yaka
olina okubeera ng'okimanyi because singa akola show n'afuna abantu 600 price tag ye miliyoni 4 ku 5 oba ogisudde oba omuyingiza 2.3 abakiridde oba omusudde ate nga naawe ejja kukusala okitegeera naawe gwe abamutegese oba ogenda ate kugwera mu mabanja kati akuwadde nagamba tulowooze November tuyingire ekisaawe ate abaakuyambye ekirala bapromota abo abapya batera obbazanya kaneemu kanabbiri nnyo bamuzanye tuyinza gamba nti kyetujjawo kiri kimu nti naamusi yalemesezza ekivulu kiveewo baleme kyekwasa tekiriiwo kati bwebanga si naamu kyekiremesezza ekivulu tewekibadde namaanyi tekibadde omuyimbi yalabye nga right now tali ku ground yatidde okukola ebya zex ate omuyimbi tali kwene eŋŋombe egamba nti bwe nnemererwa wakiri nnyonoona alinga famaika Famaika bwagamba mwagala kuba muyimbi okolerani nkolera abantu era abantu mbayita olunaku olw'enkya bajje tugende tujjuze fik famaika ali lugogo yasembayo yaggalawo olugogo kitegeeza omwaka ogujja buli muyimbi alina kukolera mu kifo kitono ekinene tukimaze anti kigenda mu renovation lugogo fiki yagiggalawo then tuggalewo kiddeyo sabe bambi agiggalewo nga bwe yalina okuggalwa bw'ogambye nambye tusaba yagiggalewo nga bwe yalina okuggalwa kyogamba questions agenda sigala nga yeyagiggadde questions ate yasinga nwagi amanyi mugenda muwaanawaana abo abayimbi bammwe ab'ebulaaya okitegeera mubayimbi bammwe mumaze baleeta balambudde amalaalo g'abagenzi bafunye emikisa nwagi yakuba shee nwagi yakuba lugogo eyo enwagi olunaku olwaleero agenda kuddamu era akikole ku skies Diana ne Edwin mako tonyiiga tuli ku lugogo onyumya skies anti ngambye era olunaku olwaleero alinayo ekivulu ku skies eyo tuveeyo tuddeyo ku Babongote oluvannyuma lw'okuba nga David Lutalo ajjeyo ekivulu luma azizze nti bamanager abastepinze down mugende abangi bagamba nti olaba ne manager teyabadde na official statement wabeerayo gemu ezizanyibwa mu music industry zino nga zo zakubuzaabuza kaakati ye nga yo omuyimbi okugjayo ekivulu aba alina oleetawo ekintu ekigenda okugumya promota sina okugumya promota ekyokubiri aba alina okunoonya how to divert news zive ku kugjayo ekivulu tudde ku manager ekitegeera kati tuli mu kunyumya manager bamugobye ekivulu tukole ki tukireke n'ekyokubiri aba akuleetingawo kye tuyita defense because akimanyi gwe bonaamukubira essimu tajja kukwata ajja kukulaga ali bize naye osobola okwakisesinga manager n'omubuuza kiki ddala ekituufu ekyabadde onagamba bangobye ebyekivulu sibimanyi sikyali manager sisobola kumwogerera kati ezo blame game ezo manager tumuleke oba bamugobye bamugobe si yasoose okugobebwa naffe baatugoba naye tuliiwo katuna tebamaliriza Babongote eno njagala omuntu ategeere nti Michael Events ye nga ye yavaawo ate weetaaga kumanya mugagga gy'avudde mwe mukyankalanyiza abagagga e Kampala lwaki buli mugagga oyagala omanye gye yafubutuka mwagala bajja mu bizinesi oyagala muloga mwe muleetedde Michael omuggisaako nedda lwaki onoonyereza mugagga gye yava slogan ya 2024 teri kuba mugagga Kampala oba afubutuse mu Golodi oba afubutuse mu State House oba afuddewa kasita abanga azirina mugagga ng'azirina mugagga nagambye kakati kankusomere 2024 erimu ensekeza njawulo erimu Promax okitegeera ne mubaamu ne luno luseke olwa bulijjo iPhone eya bulijjo kakati ekyawuka wabeerayo oluli lwe bayita extravaganza nga luyitawo nyongera okujjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Code Base Entertainment ago wenna wenna ayeetaaze abayimbi eno eriko direbo eriko gy'otagenda wulira mu ntalo nti ate omuyimbi yagenze nti ate yakoze atya we are organized tulina Nuwera ne Queen Smile esobola obakeberako wali eri ku YouTube musajja we ekintu aleke kipike nnyo ono musajja we South Africa ono gwe baakamalo eyali mu bufumbo
bwabimanyi nze tonkubisa tonkubisa mukwano gwange akubisa omugagga ankubisa omugagga Omugagga si yoyo. Omugagga si yoyo. omumanyi mukwano gwe wa kodi base gwe mukola naye twambuka waggulu shera atera okutandika Kale tetugenda kubanga tusukkawo wano olunaku olwaleero ensonga zonna nga bw'oziwulidde gw'alina amatu gulawo oreceiving wempano gyendaga kunkolako ne kwadwini baŋŋambye ŋŋendeko ne mako omwana yakamala okusoma mwagala nnyo omwana yakamala okusoma mutwale ku gundi twaguddewo n'akasaawo akapya by the way Supremacy Arena awe nankula byawe opposite Supremacy Lounge awo wetuli abana ba senior 6 bagende ku Victoria University mubeere bulungi